Kayondo Henry Hope Foundation. Omulangira Henry Kayondo ayanjulidde Minisita w'ekitiibwa Noah Kiyimba Foundation ye eyaggulwawo nga 24 March 2023. Ono awerekeddwako banne okwongera okulambulula enteekateeka zaabwe omuli okusobola okukyusa obulamu bw'abantu, okukuuma obutonde bw'ensi, okukuuma obuwangwa n'ennono n'ebirala bingi. Natandikawo ekitongole Kayondo Henry Hope Foundation nga omulamwa njagala okukyusa obulamu bw'abantu abatalina ssuubi, abavubuka ab'enjawulo. Era mu kitongole kyange kino Kayondo Henry Hope Foundation ninamu pulojekiti ez'enjawulo omuli okulima, okulunda, okukola liquid soap. Ono alambuludde enteekateeka omunaayitibwa okufuna ensimbi ezinaayimirizaawo ekitongole kino nga okukola liquid soap, okusimba kasooli n'emmwanyi, okwetaba mu nteekateeka za gavumenti awamu n'ebirala bingi. Bano balaze nti bajja kuyimirira n'Obwakabaka mu nteekateeka zonna ze bunaakola ng'okulwanyisa akawuka ka siriimu n'ebirala bingi. Tukola ebintu eby'enjawulo nga twagala abavubuka eyo yonna gye bali abatalina bya kukola, abatalina ssuubi, okulaba nti tubateekamu essuubi, tubayigiriza okukola, tubawa emirimu mu projects zaffe nga liquid soap, ng'okulima era n'okwegatta ku Ssaabasajja Kabaka okulaba nti tulwanyisa akawuka ka siriimu. Era nga foundation tusomesa abavubuka, tusomesa okusingira ddala abaana ab'obulenzi, tubasomesa okulaba engeri gye basobola okwekuumamu akawuka ka siriimu nga tebakasaasaanya mu baana ba buwala. Tugende tutuuka mu mwaka 2030 ng'akawuka tukamazeewo. Ono asabye Minisita w'ekitiibwa okubayamba okubagatta ku bantu abayinza okubayamba okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Ye Minisita w'ekitiibwa Noah Kiyimba akuutidde abavubuka bano okukola ennyo emirimu naddala eginaagasa Obwakabaka ne Uganda ng'ensi. Omuvubuka omutegeeteeke obulungi afaanana atya? Omuvubuka omutegeeteeke obulungi mikwano gye gyegirwa kirabe. Naye abavubuka ensi bw'eneetumira oba ensi bw'eneekamira ne mulowooza nti owokuba gundi akola kino naawe oteekeddwa okukola kino, awo eggwanga lyetangira okuseera bwe bamuloba olweva okuwo egabagaba ebyobuzibu ebinnya mu kibuga abeekuweya bw'owemuloka bw'olina ekibira bagekibira ekinnya kyo kyabambawo kati bwe noonya bwe weenyiga era tusobola okuzimba ggwanga. N'olwekyo nga muteekateeka okukola ebintu bino mulina okumanya tebivaagamanya abavubuka bebakuyimiriza ab'enkya. Pauline Nanyonjo, Dominion TV, Simawolu.